Lidde ebimu ku birowoozo bya bannansi ku ngeri kabinenti ewedde gy'ekozeemu mu kutuusa obuweereza ku bantu. Abasinga basiimye Ssaabaminisita Robinah Nabbanja. Bwe n'okulayo Nabbanja akoze bulungi. Okwebaza Nabbanja Prime Minister akyakoze ekyafaayo mu ggwanga lino. Bano Nabbanja bamusiimye olw'obuweereza bwe obubadde butambulira ku kusoomoozebwa kw'abantu abawansi. Omulondoozi w'ebyobufuzi era omusomesa waabyo ku Kampala University Professor Siraj Nsanja atendereza Nabbanja olw'okuwuliranga emiranga gy'abantu abagudde ku njego n'okusomesa abantu ku nkola za gavumenti naddala ez'okwekulaakulanya. Agezezzaako okukunga abantu, agezezzaako okubeera nti ayanguyirwa kituyita okubeera responsive ku bintu ebiva mu bantu, emiranga gy'abantu, agezezzaako okulaba nti nno atwala ekifaananyi kya gavumenti mu bantu. Nsanja agamba omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo okusinga akoze gwa kukiikirira mukulembeze w'eggwanga n'alimu obuvunaanyizibwa bwe obulala. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga ono abadde nakyesirikidde nnyo, emirimu tagitambuza nga bwe yandibadde agitambuza. So otunulira abamyuka b'omukulembeze w'eggwanga abakulembera bwe balaba nti yafeesi eno tewaliwo birambikibwa mu mateeka nti ojja kukolanga guno na guno na guno ng'oggyeko akawaayiro kasimateeka kagamba nti no ajja kumyukanga omukulembeze w'eggwanga abalala baafunangayo pulojekiti oba emirimu egiri mu bantu ne bagikola. Wekituuka ku minisitule naddala ez'enkizo omuli ey'ebyenjigiriza, eby'entambula, eby'ensimbi n'ebyobulamu agamba zigezezzaako newankubadde nga zikyalina okusoomoozebwa naddala bwe kituuka ku by'obujjanjabi obusookerwako mu malwaliro. Buno bwe bujjanjabi obuweebwa ng'omuntu atuuse mu ddwaliro wano wo wagaanidde ddala. So baminisita bali mu doketi ng'eyo tetujja kugamba mbu nno tubattire ku liiso wo kigaanidde ddala, ensonga zikyabalemye. Obujjanjabi mu malwaliro ga Uganda buserebye, omutindo gugenda wansi, abalwadde bangi, ebikozesebwa bitono. Nsanja wanaakolokose minisitule ya gavumenti ez'ebitundu ng'agamba nti ekyasinze okukola obubi mu minisitule zonna nga n'abakulu ku bitebe bya zi disitulikiti mpaawo abaayo ekizingamya emirimu. Abakozi abakola mu gavumenti ez'ebitundu gukyali wansi ddala, guli ku bitundu mu disitulikiti ezisinga ku bitundu 4 ku buli 100. Gavumenti ez'ebitundu obuweereza bugaanidde ddala. Gavumenti ez'ebitundu zafuuka buli mpukuza bali banguzi nti ku buli $10 gavumenti zeeyawula ne zisawa bbali zituusa obuweereza mu bantu. $3 zokka ze zituuka wansi ne zituusa obuweereza, $7 gubulirawo wakati. So abali mu doketi eyo eya minisitule ya gavumenti ey'ebitundu beekubemu ttooki ennene nnyo okusinga ate mu minisitule endala. Bo banna NRM abamu ku be twogeddeko nabo basonze ku abo abasobodde okukola obulungi be baagala omukulembeze w'eggwanga akomyewo mu bifo. Ne maama waffe Janet education afubye nnyo naye abali bali wansi eyo si balungi balibeera buki naye nga bambi ne minisita wa Kampala ajja timisa Kabanda sinza butamuwaana. Katumba Wamala minisitule y'enguudo n'abakooba naye agezezzaako okulwanagana ne Land Grabbers. These have been the best kunze ku kibalo kyange, tebakoze emirimu ne balekawo n'omukululo, naye tusaba nti His Excellency addeyo abalengere. Amyuka RCC wa Lubaga Joseph Malumba ategeezezza nti kabinenti eno ekoze bulungi ebitundu 9 ku 10 nga bwannyonnyola. Nze kulwange njiwa 90%. Lwaki? Waliwo ministry z'olabanga zikoze exceedingly well nga ministry ya Kampala. Bannange ministry ya Kampala eyo omuli omukyala Honorable Minsa Kabanda ne Honorable Kabuye Chofatogabye. Bambi Honorable Minsa webale kola omukyala akoze. Lwaki? Essaawa ya leero bw'otuuka mu kibuga
wali wansi mini price awo wonna n'omupiira osamba n'ogenda. So akantu ako ke engineering ke yatandika aka trade order mu kibuga katukoledde nnyo. Ate yakulira ekibiina ky'abasuubuzi mu ggwanga Kiyunata Katongole Godfrey agamba nti kabinenti okutwaliza ewamu basaze ne paalamenti olw'okuyisanga amateeka agatayamba basuubuzi era ng'agamba nti omusuubuzi talina na gy'ayinza kuddukira kufuna nsimbi eziyinza okumuyambako mu byenfuna. Ya trade awamu ne ya finance twali tugisuubiramu okutukolera amateeka awamu ne palamenti twali tubasuubira okutukolera amateeka agafevalinga obusuubuzi. Ekituufu kiri nti tetulabyewo palamenti ng'etudde oba minisitule ya trade ng'etudde oba finance mu nteekerateekera yaayo eri abasuubuzi nga waliwo amateeka ge bakoze nga gafevalinga abasuubuzi oba nga gabasobozesa okubeera mu bizinesi nga tebayimiriddewo ku nguzi. Ono atubuulidde nti bangi ku basuubuzi bannansi balina ensimbi ezandibasobozesezza okutandikawo amakampuni amatonotono wabula nga bandyagadde okuyambibwako gavumenti kyokka y'amaanyi gatadde ku bamusigansimbi abatali baakuno. Eri abasuubuzi wano mu Uganda ng'asobola okutandikawo factory nga ayina ensimbi oba oliawo ezimusobozesa okufulumya products naye nga yeetaaga mukono gwa gavumenti okumuyambako okufuna ebyuma mpozi n'okumusomesa. So tugamba gavumenti nga tennateeka nnyo maanyi mu ba foreign investors yantadde nnyo amaanyi mu baloko investors. Bano bakkiriza nti enguzi eziŋŋamizza entambula y'emirimu mu minisitule zonna. Kimuli Abdallah, KTV Amalindirire.